po jako akawuwo. Abavubuka basoba mu bibiri nga banono kampuni ya Middle East Consultancy yabajjako ensimbi eziri wakati w'obukadde obusatu n'ekitundu n'obukadde obutaano buli omu, neera bazzeemu okuwera nga bagenda okulumba ofiisi za Middle East bakole wakatiisa singa tebabaddiza nsimbi zaabwe. Kwe kuyimuka ne ngenda mu Middle East n'embuuza kyekiriwo n'ensangayo bannange nga beekalakaasa, abamu nga babakubye babamenye embiriizi, abamu bali ku poliisi bondi ze zino, abalala bakyali mu malwaliro, abamu tebasobodde na kutuuka. Kuba ffenna nga we tuli wano tulina ebizibu bya njawulo. Abamu bali mu looni, abalala balandiroodi babagoba, abalala landiroodi babanja. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogunaaba gusoose okulumba ofiisi za Middle East oluvannyuma lwa kampuni eno okulemererwa okubatwala babakubirayo emiggo era nga n'abamu basibira mu makomera. Ffe twagendayo ku gundi bwiki ewedde eri nga tubanja ssente zaffe nitugamba nibateesa tuwaako ebitundu tubigaana. Bwe twagaana ebyo ebitundu ne basalawo kwaki kugamba ne batugalya munda ne batukuba emiggo mutukuba ebigo mu kutaasa group eno eyagala kuyingira bagala batukuba emiggo then nokwakiro twani batugalira munda twaswamu olunaku lumu. Bano tubasinkanye ku mukolo ogumu mu bitundu by'Endejje ng'eno nno babadde bawulidde nti Jeno Salimusale agenda kugwetabako bwe bati ne basalawo bajje bamusinkane bamuyitiremu ensonga zaabwe abeeko n'engeri gy'abayambamu wabula bw'atalabiseeko bwe bati ne bongera okuwera. Nagenda mu Middle East nga njagala okugenda e Dubai, natandika okubigobako nga 23 mu Gwokuna. Ne tukola interview mu Gwokutaano, bwe twamala okukola interview mu Gwokutaano nga 29 mu Gwomukaaga ne batugamba tudipostinga essente ne tuteekayo $100 olwa $1. Ne batugamba mu nnaku 9 wiiki emu mugenda kubeera mugenze, ne tubeera nga twetegese. Kati we twategeka ne tutuuka nga tulaba tebatukubira simu. Ne ntandika okwesitula okugenda ku Middle East nga mbuuza lwaki sigenda. Ebbanga ne liyitawo ne ntuuka paka this year nga sinnagenda. Nabweteme Victoria ngono yali asasudde ensimbi kumutwala Saudi Arabia mu mwaka gwa 2016 agamba nti olwakwasa Middle East ensimbi z'olwo tebaddamu kukwata simu zaabwe paka olwaleero. Nagenda mu Middle East omwaka 2016 nga njagala kugenda bweru kuntwala Saudi Arabia, naye ekiseera kyatuuka ne tugenda ne batugamba muweeyo ssente ne tuzitwalayo nga tebatukubira essimu kumukumu. Olwamala owaayo ssente tetwaddamu kufuna ssimu yonna. Okugendayo babuuza ki ekiriwo, batugamba nga mulinde mujja kgenda. Kati wayise emyaka 3 tebatutwala nga kukola. Bano era balumiriza poliisi ekabalagala okwekobaana n'aba Middle East nabo batulugunya nga bagenza okubanja ensimbi zaabwe. Nze nawaayo $4,000,000 naye ne receipts ziizino ntuuse twajuza refund forms mwaka guli twatuuka okubanja ssente zaffe bazituma nakati tukyalinda ssente zaffe ne tuzifuna. Ate ogendayo nga bakugamba nti poliisi batukubye emiggo kati nze bankuba ne wana wakyannuma. Newankubadde nga balina lisiiti zonna kwe basasulira ensimbi ku Middle East, bano bagamba nti poliisi n'aba Middle East beefuula bannampulira zibi era nga tebafaayo kubaddiza nsimbi zaabwe. Maze emyaka kumpi 3 nga nkyesinga ebyogenda ebweru na Middle East. Nsasula buli kimu kyonna ne risiiti nzirinawo nzibarabye. Risiiti zino za mwaka guwedde wenakomayo okukiriyaringa. Then Middle East ng'ebeerawo enimba kayibisi nakulika nenga kekala. Embeera eno y'abavubuka okutabukira kampuni eno okubaddiza ensimbi zaabwe zeeyoleka gye buvuddeko era nga waliwo n'abaasuubizibwa okuddizibwa ensimbi. Sente Manirenda yazimba nazeewola bwewozi ku Manirenda namwewolako $1,400,000 ne mugamba ngenda muyiza guno omwaka naye okuva kati bampanga omwaka gumu n'emyezi 7 nga leero batugamba leero enkya luli olwaleero bano abaana waliwo abadde program lwaleero abaana 6 onre abaana 6 onre 2 balwadde bangambye kituufu abalala 4 bakivaamu
bagenda kubawa sente zaabwe olwaleero. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. We are also willing to battle because all the evidences they are here. Then they will show me where they paid their money.